salaf tukola nabo mu mirimu gino egy'okutambuza da'wa. Genda ku Facebook onoonye emikutu egyo obeere nga ofollowinga biidhinillah, ne ku YouTube tuli live side eyo. Genda osobole okubeera nga ogoberera ebitambula. Twongera okwebaza bonna abatuyambeko mu nteekateeka eno. Tulina baganda baffe aba Mukono Modo eno primary abategeeza nti batuuzizza abaana b'ekyomusanvu sayidi zombi, lisangibwa awo Mukono Namuyenje. Awo mikwano gyaffe tutambula nagyo mu nsonga zino. Abantu abatambula naawe amakulu nti bakwesiga, naawe n'obeesiga. Nsuubira nti kyembagamba gye kiri, mutwale abaana mwe basome eddiini, mutwale abaana mwe basome oluzungu, biidhinillah temujja kwejjusa. Liri awo Namuyenje era director yaŋŋamba ejja kuyitako wano eno ababuuzeeko akaseera kanaaba katuuse oba oli awo, biidhinillah. Era zibagase olunaku lwe muli musisinkana. Ekyokusatu, neebaza abateesiteesi olw'okutegeka dalasa ne bayitiramu abawalimu. Ekyo nno kiraga nti si dduniya gye baagala, wabula baagala akhira. Kubanga abavubuka abato ng'aba Rawda kyekyandibaganye okutegeka kaliyoki, era kyekyandibaganye wakiri okutegeka emisinde. Ne bagamba nti tukunga abantu mujje tutegese emisinde, tugenda kuŋŋaanyizaamu kasente kakole ki? Kayambe ABCD oba tewali kyandibaganye. In fact n'abandizze mu ddalasa eyo basingamu abali kati wano, kubanga eyo ddalasa sheitaani yebeegiyise. I mean ekikungo kiri, sheitaani yebeekirimu, kubanga omusajja adduka n'omukyala n'ebifaanana bwe bityo. Kati omuntu okuba ng'ayiyiriza ddiini mu kutegeka gano amadalasa, si ffe tulina okumwebaza, naye ate era tulina okulaga nti akoze omulimu gwaki? Gw'amaanyi. Tusaba Allah alla yahrimahum al ajra. Tusaba Allah aleme kuba butabawa mpeera. Ekitegeeza tusaba abawe ki? Empeera. Nange okumpa chance nenva e Masaka nga nzize kubasomesaako ku ebyo bye nayiga. Eyo nayo chance y'amaanyi, kubanga okuva e Mukono mpaka Masaka ebyalo biri awo bingi ne baseeka baki bangi. Kati nange banfunyisizza empeera, nsaba Allah azimpe ez'eggenda eryo nga sizze ku kirala wabula kusomesa. Eyo nno y'embaga yaffe ffe abawalimu. Ffe abawalimu embaga yaffe kutuyita nga waliwo abakuŋŋaanye tijjangu osomese. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala abamu yabawa enkizo ne basomera ku ssente ezitali zaabwe. Ne basomera ku ssente ezitali zaabwe ng'abasomera e Saudi Arabia. Oli n'asoma ng'aliisibwa, ajjanjabwa, asuzibwa, bamutambuza nga talina kyawa,
n'asoma alkitaabu wa sunna, Qur'ani naki ne sunna, nga yeeyagala, kanzu ayambala nnungi, ne bwajja mumulaba nga ddala talabika bubi. Kati bw'amaliriza okusoma wonna waakomye, n'akomawo, aba asigaza embaga emu mu bulamu bwe, kumugamba nti waliwo abakuŋŋaanye jangu obasomese. Era eryo ly'essanyu lyaffe, tewali kirala. Era afaanana bw'atyo bwammibwa okusomesa, anakuwala nnyo, n'awulira ennaku ng'emugira ki, ng'emutta, kubanga mmiddwa okusomesa ate nga ye mbaga ye. Kale mwebale kumpa mbaga yange, nze yange mugimpadde, n'abalala mwebale bbawa. Nakaseera konna tuli redde okubanga tubasomesa, kubanga kyekyatusomesa, kyekyatusomesa kwejjako butamanya na kubutegeeza bannaffe, okububatiisa. Tugenze ku musomo gwaffe ogwatutuuzizza wano. Nja kusaba yenna asumagira onnyambe osome ng'oyimiridde. Asumagira asome ng'agize ki, ng'ayimiridde. Tumanye nti alwanye nnyo n'alwanyisa shayitaani, naye okusigala nga yeebase. Eno nga bwe tusomesa kati oyo banaamuwa mpeera ki, za kwebaka, kubanga era abatabiwulira. Obulungi bw'okusoma Qur'an, tugenda kubuwaako aya emu yokka, kubanga nammwe musaasire abakozi b'amadalasa nti akusimba topiki nga wandigiwandiisemu ekitabo kino bwe kiti, n'agikuwa n'akugamba oyina 1 hour n'eddakiika 3. Ate nga 1 hour n'eddakiika 3 teziyinza kuwandiika kitabo kino, si bwe kiri? Kiba kitegeeza oba olina okukozesa olukujjukujju, abantu obaweeko ku buli kantu ejjiiko bafune ekifaananyi, si bwe kiri? Nange bwe ŋŋenda okukola, ŋŋenda kukuwa akajiiko ku buli kintu. Mu bulungi bw'okusoma Qur'an, oveewo ng'olina ky'ofunye, wabula topiki oba togimazeeyo, era togamba nti nze buli ekikwata ku bulungi bw'okusoma Qur'an nakiwandiika mu ddalasa eyaliiwa, bawuyitawo wa wano, Mpooma. Ngenda kuwaako aya emu, zo hadithi zigenda kubanga ziwera insha Allah, sizimanyi muwendo naye zinaasoboka. Tujja kumaliriza ku ssaawa 2 n'eddakiika 3. No, ssaawa 2 zennyini, saa 3, ssaawa 2 zennyini. Ekyo kimu. Ebika bya ttiraawa sigenda bigendamu, naye kansooke nkuvugire ku sayidi gye njagala. Abasoma ekitabo kya Allah, ekitegeeza ekitabo kya Allah kisomwa, si bwe kiri? Ne nabbi Allah yamulagira n'amugamba nti utlu ma uhiya ilayka min alkitaabi, Muhammad sallallahu alayhi wasallam, soma bye tukussaako mu kitabo. Wa aqimi ssala, oyimirizeewo naki ne ssala. Mu aya endala wa an atluwa alqur'ana, era Allah yandagira nsomenga ki
Kurani esomwa. Allah yalagira, yalamula Kurani egireki esomwe, sesomwe wabula osome ki Kurani. Bw'amala okulagira nakisaako empeera nnyingi eziri mu aya eyo gye twaleese, n'agamba nti mazima abo basoma ekitabo kya Allah ne bayimirizaawo n'esswala, ne mu ebyo bye tubagabidde ne baba nga bawaayo, balina obusuubuzi obutaggwaawo ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakufuna empeera enzijuvu era bakufuna ebirungi bya Allah bingi olw'okukola ki? Olw'okukola ebintu ebi: kusoma Kurani, kuyimirizaawo swala, kukwata mu byagabiridde Allah. Eyo aya mugitegedde. Bw'oba oyagala empeera, alayika bitilawati al-Quran, weekwate ku kusoma ki? Kurani. Era bw'oba togimanyi, mpulidde bagamba Rawda basomesa Kurani, galawo edduuka lyo n'ennimiro yo nawe yonna gy'okola, oweeyo time oyige ki? Kurani. Kitegerekesa. Eyo aya emu eri mu bulungi bw'okusoma ki? Kurani. Bulungi ki? Omuntu asoma Kurani aba ayingidde obusuubuzi obutaggwaawo, obujjudde amagoba, omutali loosi, ng'empeera ye Allah wakugimuwa nga nzijuvu era wakufuna ebirungi bingi. Kyova olabanga omuntu gy'akoma okwekubira ku Kurani, gy'akoma okufuna ebirungi. Omuntu amaanyi g'ateeka mu kusoma Kurani gye gakoma okuba amangi, gy'akoma okufuna ebirungi. Ate gy'okoma okuba ewala ne Kurani, gy'okoma okuba mu bizibu. Ummatan wa farda, umma yonna ne kinoomu. Umma yonna gyekoma okubanga ejjumbira Kurani mu kugisoma, mu kugibasomesa, mu kugivuunula, mu kugikola. Kati omuzadde ali wano bw'aba amaze okumanya ati asinga obulungi mu basigadde bonna yo yayize Kurani, ayinza okulema okusomesa omwana we Kurani? Mwe muba munziramu. Bw'abanga Nabbi alayhi salatu wassalaamu agambye nti mazima abasinga obulungi yo yayize Kurani, waliwo kumwazaala nga tayagala mwana we abe nga yasinga? Bonna abazaala ekibazaaza baagala abaana baabwe babe nga be bagira ki? Be basinga mu kyalo, ku kyalo, be basinga mu masomero, be basinga mu nsi ya Uganda n'ewalala. Buli omu waali. Allah Nabbi akuwadde okusinga okola otya? Kusoma ki? Kurani. Oli agenda n'alaba nga ekyandisaanye okubanga omwana ayagala nga yasinga, naye n'amunoonyeza engeri gy'alina okutuuka okubanga yasinga, ate ng'ayita mu kumumma Kurani. Awoza omwana wange akula, kati njalo mbuulira agenda kuba atya nga yasinga awo? Agenda kusinga muki? Agenda kusinga muki? Abasinga obulungi yo yeeyigiriza ki? Kurani. Bw'amala okugyeyigiriza n'abeera ng'agiyigiriza. Abu Abdirrahman As-Sulami
oyo yali tabi'i. Lumu yali ali ne banne basomesa, n'abagamba nti nabbi yagamba alayhi salatu wassalam nti khairukum man taallama alqur'ana wa allamahu, abasinga obulungi mummwe eyo yayize Quran n'agiyigiriza. N'abagamba fahadha alladhi aq'adani maq'adi hadha, ekyo nno kye kyandeetera okubanga omuzikiti guno gwe tulimu akatebe kange wensomeseza kaako. Simanyi mubitegedde? Kati bayinza okuba tebabitegedde. Yabalipootingira hadisi eyo nti asinga obulungi mu bantu yoyo yeeyigiriza Quran n'agiyigiriza. N'abagamba kyekyandeetesa akatebe kange mu muzikiti, ntuulaawo nga nkola ki? Nsomesa Qurani. Ekyo nakyogera yazeeyuka, ate nakyogerera mu past tense, okulaga nti omuzeeyi wayogerera mu past tense kiba kitutte emyaka ng'agira ki? Nga bw'atyo bw'ali, si bwe kiri? Ekyo kye kyantuuzaawo, era kati mundaba ngize ki? Nzeeyuse, kubanga namanya nti bwe nakola bwe ntyo nze nsinga abantu. Olwaleero omuzadde agamba nti kati omwana wange musomese Quran, agenda kukola ki mu nsi? Kukola ki mu nsi? Kuteeka katebe mu muzikiti kusomesa abantu Quran. Goyagala akole ki mu nsi? Kikyoyagala akole mu nsi ekitali ekyo? Mubitegedde? Olwo gwe yeesiimye, naye yeesiimye alina akatebe wasomeseza ki? Qurani gye yayiga. Gobadde oyagala akole ki? Agende aweereze mu restaurant, oba oyagala avuga etakisi asika ekijji, omwagala mu palamenti ku buzindaalo, lyessanyu lyo. Bigambo mubitegedde? Yo hadisi etya? Omwana yenna ali wano ayagala okuba nga yasinga bantu banja maama wo ne taatawo, nze njagala kusoma Quran. Omuvubuka yenna ali wano ng'oyagala obe nga gwasinga mu bantu, weebanje noonya engeri gy'osoma Quran ne gy'ogiyigamu. Omuzeeyi yenna ali wano ng'oyagala obeera asinga, noonya engeri gy'osoma Quran ne gy'ogisomesa abaana. Asinga obulungi mu mmwe, ate Allah nabbi alayhi salatu wassalamu n'atakisaako fi duniya oba fil akhira, n'akireka nga kiri openi mutlaq, kiri openi. Mazima abasinga obulungi mu mmwe, asinga obulungi mu mmwe wa ya Rasulallah, tewali komo. Ku nsi gwasinga obulungi, mu Kabuli gwasinga obulungi, ku akhira gwasinga obulungi, mu jjana gwasinga obulungi. Tugenda biraba. Kitegerekesa. Hadisi eyokubiri. Hadisi eyokubiri eva ku Umaru ibn al-Khattabi, khalifa wa nabbi okumeka okuna, si bwe kiri? Wakubiri? Kale, alhamdulillah. Khalifa wa nabbi okumeka okubiri, Umaru. Nga waliwo tabi'i agitulipootingira, agamba nti anna Nafi'a ibn Abdil Harith, mazima Nafi' mutabani wa Abduki al Harith, oyo yali ani? Yali tabi'i. Bitegerekesa? Yali ani? Tabi'i. Laqiya Umara bi'Usfana, yasisinkana Umaru mu kifo ekiyitibwa ani? Usfan.
tabi'i asinkanye ani khalifa wa nabbi mu kifo ekiyitibwa ani Usfana oba Usfanu nga ono ogamba nze nsinkanye Sheikh Kalanziwa empooma bulijjo twakoma matugo okulabagana kati awo naddamu kulaba buntu bwe ku TikTok ng'alaga nnako n'ebirala bitegerekese. Kati Umaru yasinkana ani? Yasinkana ani? Amannya tulina gakwata. Nafi'u ibnu Abdi al-Harith basinkana wa Usfan وكان قد استعمله على أهل مكة. عمر رضي الله عنه يلي يتيك نافع nga yakulire Makka. Ani yateeka kani? Umaru ye yateeka kani? Nafi'. Nga Nafi' akulira wa Makka, yamiru waayo. Umaru yali Madina khalifa. Bitegerekese. Tuli ku topic ki? Obulungi bwa Quran ne nnyiniyo. Obulungi bwa nannyini ki? Quran. Bwamusisinkana Usfan ne yeewuunya n'agamba ate amiru wange wanaanonyeewo ki? Okategete. N'amugamba man istakhlafta ala ahli alwadi, owange gwe Nafi', abantu bo obalekedde ani? Bitegerekese. Abantu bo balekedde ani? Bantu be baani? Ab'e Makka b'ovunaanwako, gwe mukulembeze waabwe. Ani gw'obalekedde? Umaru n'amugamba ibna Abza, mbalesemu omusajja ayitibwa Ibnu Abza. Umaru n'agamba mustankiran, n'agamba nga tekimusanyudde. Si wewe yagambira tekimusanyudde. Bwe bamugamba nti ndeseyo Ibnu Abza, n'amugamba mani Ibnu Abza? Ibnu Abza yani sitole mujiwulira. Ibnu Abza yani? N'amugamba mawula min mawalina, yali omu ku baddu baffe eyo Makka, muddu mu baddu baffe. Bitegerekese mu lulimi olwange, omu ku bakozi baffe, abaweereza, house maid. Waliyo maid, boy maid, abalenzi babayita baani? Hani? Shamba boy. Kale. N'agamba omu ku bakozi baffe Ibnu Abza. Umaru n'amuddamu nga mustankiran, anakuwadde, takisiimye. N'amugamba istakhlafta alayhi mawla, abantu b'e Makka olese abafuga nga mukozi, muddu gw'olese afugayo. Ab'e Makka abalangira n'abajja olese nga abakulira mukopi. Si mu kigambo ekyo nga gwe bw'okireese, kubanga Umaru tayinza kukyogera ekyo, wabula alaga nti nga n'amugamba Nafi'u nti innahu wallahi laqari'un likitabillah,
gwendi mu kukugamba wallahi musajja musomi wa Qur'ani, gwendi mu kukugamba musajja mukosi waki wa Qur'ani, alimun bil fara'idhi, amanya amateeka g'eddiini. Awo Umaru n'akuulinga, era bwe yakuulinga Umaru n'abagamba nti yo ala inna nabiyakum alayhi salatu wassalam qaal, kituufu kubanga nabbi wammwe yagamba nga temumusaalidde. Ab'e Makka obaleseemu Ibn Abuza, omu ku bakozi, omusomi wa Qur'ani, ng'ate amanya amateeka ga Allah. Kyava nabbi wammwe yagamba alayhi salatu wassalam, n'agamba atya oyo Ibn Abuza bw'atyo bwe yasitulwa n'asigala mu ntebe y'obwa pulezidenti, obufuga e Makka n'abali e Makka. Lwaki? Lwakumanya Qur'an na kugisoma na kumanya amateeka gaayo. Ezo hadisi mmeka? Hadisi 2. Hadisi eyokusatu yegenda kujjuuliriza makulu geeno agagamba gatya Allah asitula ne Qur'an abantu babayagadde. Twagala tulaba abasitula ddi kubanga tatugambye. Allah abasitula ddi ku nsi, ku akhira wa anseri abasitula wonna ku nsi, mu kufa, mu kabuli, ku akhira, mu jjana, yonna abasitulirayo. Ku balala, abalala babalaba buki? Bulabi. Naye nga bo baliwa? Balimbire. Hadisi esooka nabbi yagamba alayhi salatu wassalam nti ya ummul qawma aqra'uhum likitabillah, kuno ku nsi kwe tuwangaalira abanga akulembera abantu yoyo abasinga okusoma Qur'an. Si kulembera kwa muswala kwokka, okulembera kwonna, oba amiru oba mufuti, simwe mubiwulira, oba qadhi, bwe muba mulonda ebyo, aqra'uhum likitabillah, yakwasibwa ebisumuluzo bya ofiisi. Tokiteeka ku Uganda nti ne wano mu Uganda bwe bakola, tufere tuli mu kusomesa Uganda byekola, tuli mu kusomesa ki? Dini byegamba. Bwe tuba tulonda nti tulonda ofiisi yaki? Ya muzikiti. Ani ayina okutwala omuzikiti guno? Aqra'uhum likitabillah, abasinga okusoma Qur'an, gwe tuwa ofiisi eyo. Era tuteekawo n'omukolo mulamba nga tugenda kulonda asinga okusoma Qur'an, tusobole mukwasa ofiisi y'omuzikiti guno, kubanga olwo tufunye bameka? 8. Bonna beefaananyiriza okubanga buli omu asinga ki? Munne. Nga tukuba omukolo nga tulondako. Simwe mubitegere nti ono yasinze kwata ebisumuluzo. Olwaleero asinga okwogera ayinza obiwangula. Ayinza okuwangula ebiki? Kubanga yasinga okwogera. Bwakwata akazindalo akaaba namu, ayinza okukaabamu awo, buli omu ennaku nemukwata. Kwegamba olw'okuba musajja akazindalo kamwagala, yakamanyiira naye akaagala, asobola okukaabamu awo ne bamuwa ofiisi. Olwaleero asinga emyaka gwe bawa ofiisi, asinga okuba nga mukwano gw'oyo alonda ofiisi gwawa.
bwe wabaawo alondawo ofiisi yonna mu ofiisi z'eddiini anoonyayo ab'emiki, ani anzikiririzaamu ekyabakuza obe wanowa empooma, ani anzikiririzaamu? Ayinza n'okugenda ku buvidiyo alabe emikolo gye yali abaddeko nga waliwo amwaniriza ennyo, obitegedde, amukwasa ekisumuluzo kyaki. Ono Muhammad alayhi salatu wassalaamu agamba ya ummul qawma, akwasibwa ebisumuluzo by'okukulembera abantu mu swala n'ebweru w'esswala ne mu by'okulima ne mu by'obufuzi na buli kimu. Aqra'uhum li kitaabillah, abasinga okumanya ekitabo kya Allah. Kati bahaaji temuddamu kulwanyisa basinga kusoma kitabo kya Allah ku mizikiti be balina okukulembera. Khalas, bwe kityo bwe kiri. Kakati omanyi sheekhe, kati omanyi bino tobitegeera. Seeka ayinza obutabitegeera ebyo ani yagamba. Golowooza bwe tusoma Qur'an eno erina weetuli mitingi okgenda nti wano togendawo. Irimu yonna wano tugirinawo wano weeri. Era ebyobufuzi nsobola okukubuuliriramu ne nkugamba nti kola booti ne booti. Nsobola okukubuulirira mu idaara bafuga batya, obukulembeze buba butya. Nsobola okukubuulirira mu byenfuna al-iqtisaadu. Kiki kye sikubuuliriramu? Bwe nkubuulirira mu aqiida, nkubuulirira mu byobufuzi, nga nkubuulirira mu byonna wano. Kale toŋŋamba nti ebyo tobitegeera, nga sibitegeera nti owaayi sibitegeera. Basajja bazibu abo. Ekitegeeza Allah asitula baawadde Qur'ani ku ki? Ne ku nsi. Genda obanoonya olabe. Eyo hadithi yakumeka? Yakusatu. Kati twagala tulabe Allah subhanahu wa ta'ala asitula bwe baba bafudde abakola atya? Abakurani, abekwata ku Qur'an bwe bafa abakola atya Allah subhanahu wa ta'ala? Nabbi yagamba alayhi salatu wassalam mu haditha eva ku Jabir ibnu Abdillah, Jabiru ibnu Abdillah, Jabir yagamba nti kana Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yas'aluna fi qatla Uhudin. Nabbi yatubuuzanga mu mirambo egy'abasiraamu egyattibwa mu lutalo lwaki? Lwe Uhudi. Nga tubaziika yatubuuzanga ayu haulai aktharu Qur'anan, ani kwabo ku mirambo egyo ani asingako kubanga Qur'an ayina nnyingi? Mubiwulira abasiraamu abaafa mu lutalo lwe Uhudi bwe batuukanga okubaziika, kubanga olw'okuba baali bangi tebasimanga ntaana y'omu omu. Emu yamalanga bangi. Ate ng'entaana eyo era tebagisimye nga yo yokka, wabula era mwalimu mwana Adaani mwe tuteeka abasiraamu. Tuteekamu ekisenge, si ttaka kutuula ku muntu. Muntu wa kitiibwa okusinga ettaka. Bitegeerekese. Kati Nabbi yababuuzanga ayu min haulai aktharu Qur'anan, ani mu abo asinga Qur'ane obungi? Ani abasinga okuba nga yakwata kinene? Ani abasinga okuba nga agisoma? Ekyo kiraga nti Nabbi yali Nabbi, naye nga ne basahaba be oluusi tamanyi ani asinga munne. Akonjagadde nkayiseewo,
okamanye, kubanga yandibadde agamba sookayo oyo yabasinga Quran, osookeyo n'oyo yabasinga Quran, osookeyo n'oyo yabasinga Quran. Yabuuza ani abasinga. Olwaleero mu Uganda waliyo abasiraamu bagamba asinga Quran mu Uganda ye gundi, addako ye gundi. Mukulu wakimanyirawa? Wakimanyirawa? Gwe yakkako ne be yagisomesa yali tasobola bateekulula. Gwe ate totusomesangako, naawe kennyini togimanyi, ate ogamba nti gundi yasinga. Mu Uganda muli effujjo, tolimanyi muwendo. Nze gundi bw'asoma Quran n'amaziga ganvaamu, oyo musajja yasinga okusoma Quran, yiga kuveemu, ate buzibu ki? Gwanagaye nti amaziga okuvaamu kitegeeza yasinga. Gwe kennyini tomanyi gisoma ate ogamba yasinga Quran. Kakati minzaani ogijjawa epima? Nabbi n'abuuza ani ku bana asinga okusoma Quran, agamba Jabir, fa idha ushira lahu ila ahadihim, bwe bamulaga omu ku abo, qaddamahu fi lahadi, yamusoosanga muki? Mu mwanadaani. Yamusoosangayo, yabasooka okwekwata ekifo ekinyuvu mu mwanadaani. Okitegedde? Asembeeri. Gwe singa tuyingira wano mu muzikiti, ngenda kuwa kifo, singa tuyingira mu muzikiti wano nga waliwo omukolo mu mikolo egya ddalasa, abasinga ebitiibwa batuula wali ku mulyango. Omuzikiti ne weguba gwabooze dda, nga bagamba n'okugamba bannange tufa mutuule ebweru, ab'ebweru mutuule eyo temuyingira. Singa wajja oli nabbi gwagambye, si mwe gwe mugamba, singa wajja oli nabbi gwagambye ti ono omusajja wa kitiibwa mu bantu, ye mukulembeze waabwe, ki ekiddirira? Awo bakubawo ekkubo, awo bakubawo ekkubo atuulewa wano. Kyekyo nabbi kye yakola, yamusoosanga mu mwanadaani. Ekimusoosaayo kiri kye yagambye, ani ku abo abasinga Ekulaani ennyingi? Kati tubagamba nti nammwe abateekayo abantu mu ntaana, nannyini Kulaani mumuteekeyo bulungi. Okitegedde? Mumuteekangayo bulungi era mumusangako nnyo ebirowoozo, kubanga mu kuziika tumussaako ebiki? Ebirowoozo okusinga abalala. Oba mubibulira. Ne mukufa mugize ki? Mukufa mugize ki? Amusitudde ku nsi, amusitudde mukufa, amusitudde. Kale tutunulire ku akhira. Abantu bonna bayingidde gye balina okuyingira. Ab'omu muliro bayingidde, tusaba Allah gututaase. Ab'omu jjana bayingidde, biwedde. Owa Kulaani agenda kufuna atya enkizo munda mu jjana? Simeyo bitegedde. Munda mu jjana enkizo agijjawa? Nabbi yagamba alayhi salatu wassalaam nti yuqaalu li saahibi al-Qur'an yawma al-qiyamah, ku lunaku luli ng'abantu bayingidde mu jjana, bagenda kugamba oyo yali ku Quran, nanyini ki? Nanyini Quran, iqra, soma. Bagenda mugamba, ani amugamba? Allah. Oba gwe yateekawo amugambe? Bagenda mugamba nti iqra, soma, warqa, linnya.
somanga bw'olinnya. Iqra warqa tekuli ayini, oli ayinza okuwulira ngaga nti warqa. Ngambye warqa. Raqa yarqu irqa. Bajja kumugamba soma linnya. Soma nga bw'ogira ki? Nga bw'olinnya. Warattil wunda. Nyonyogeza, bagiyita nyonyogeza, nyanyagiza. Omuganda wuno wa nyanyagiza. Okunyanyagiza okimanyi? Abadde mu subuhi kyefaananyiriza ekyo. Wunda eddoboozi, jjayo g'osobola amaanyi. Wunda nga bw'oyagala, nyanyagiza nga bwe wanyanyagizanga ku nsi ng'osaaza abantu, oba ng'oli bw'omu ekiro mu layiri wa hakaza. Fa inna manzilaka, kubanga ekifo kyo mu riwaaya endala manzilataka inda akhiri ayatin takra'uha, kubanga wogenda okusula kalinaayo egenda kuba aya gy'onaasembayo okusoma, yejja okuba kalinaayo. Okitegedde? Kalina gwolowooza lwaki ennyumba za kalina zirina obulungi ku zitali za kalina? Era singa omwavu bamuzimbako kalina, ayo yakutunda. Si bakiri? Ayo yakutunda. Abasajja nze bangule sikyalina kati privacy, balaba ne mu buliri, ne mu buliri balabayo. Yakunoonya ogire ki? Ogule. Ne ku Ibini Salaamu nsaba Allah mpe nzimbe kalina, ntandike kulaba mantu mugundi bajje mbagule, kubanga si basiraamu temukateeka mu social media ne bakawulira. Ennyumba yo aya gy'osembayo kusoma. Kati wali wano nga wallahi yeegomba kalina, agamba naye Allah bw'ate bwe yagera ndisula wansi atoba Kurani ya nnema. Nga togamba nti ebyokukola bya nnema kantuule waka. Sente zaagaana n'osalawo otuule waka. Wali wakikola? Zaagaana agenda kutuuyanira mu katale. Adde naddeeri yetika omugugu aguze n'entuuyo zifa zigi. Ebyo nga tobita. Kati ejjana gyo yagaloga nti waaye nze Kurani yagaana Allah gwe nsaba ekikulwa nnyingiza ejjana ne bwe naaba wansi. Bambi musajja wattu, bwebanga hadhihi tumuhatuka, bwe kibanga ebyo byoyagala ng'ogula bubi, nga tomanyi kugula, gwe n'ogenda osula. Hadha yastalzim an yakuna alqari'u murajaatuhu tayyiba. Omurajaa gwe nga muki? Nga mulungi. Bitegerekese. Wakiri yeerabire mbwerabizi bamujjukize, kubanga ogwo si muki? Si musango. Kategerekese. Allah amusitudde ne kuki? Ne mujjana. Katoyagala lusitula ky'olulala awo olulala. Famadha ba'da aljanna, oluvannyuma lw'ejjana waliyo ki? Teri. Kubanga abali bamujjana baligamba nti waqaalu alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan. Baligamba nti alhamdulillah, Allah tukwebaza, alladhi azhaba anna alhazan, webale kutujjako nnaku. Webale kutujjako ki? Ennaku. Awo ennaku teribaawo.
bitegerekese Allah amusitudde ne ku akhira. Mbuzaayo hadithi 2 nze nfundikire. Hadithi eddirira esembayo eva ku sahaba ayitibwa Uqbatu ibnu Amir. Agamba Uqba babe base basomye Allah atutaase. Uqba agamba nti lumutwali ewali nabbi alayhi salatu wassalam n'atugamba baali mu kifo ekiyitibwa Suffa ekyali ku muzikiti gwa nabbi alayhi salatu wassalam nga kisulamu abo abataalina baabwe mu Madiina, ng'era ekibasuzaawo kwagala kusoma ddiini ya Allah. Kyali ku muzikiti gwani? Ng'emmere bagijjawa, ng'emmere bagijjawa nabbi alayhi salatu wassalam ne mu basiraamu ekyo ekiba kisobose. Mu lulimi olwangu ye yali boarding yaani y'abayizi ba nabbi alayhi salatu wassalam, ye yali boarding abava wa abatava waka. Bitegerekese. Yagamba n'atugamba nti ayyukum yaghdu ila buthana, ani mummwe eyandyegombye buli ku makya agende mu kifo ekiyitibwa Buthana, kiri Madiina, nga bw'agendayo yati binaqataini kumawaini, bw'agendayo avaayo n'eŋŋamiya 2 ez'olulyo ennene ezaawola ezitali nkadde, envubuka ezisuubirwamu amata n'okuzaala ennyo, ate nga kyekyali eky'obugagga ekikulu ennyo mu kiseera ekyo mu Buwarabu. Oli kuba na ŋŋamiya eri ku leva eyo. N'abagamba ani mumwe yandyegombye nga buli ku makya akeera n'agenda n'afuna eŋŋamiya mmeka? 2 ez'olulyo ng'azijja mu kifo ekiyitibwa al-Aqiq, ng'eŋŋamiya ezo azifunye min ghairi ithmin wala qat'i rahimin, ng'azifunye nga talina zambi lyakoze, ekitegeeza tazibbye, tanyodde ensingo ya nnyinizo, talyazaamaanyizza. Ekyo kibuuzo. Bw'atyo bwe yabuuza. Kati naawe nkubuuza, nga naye bwe yagira ki? Ani mumwe yandyegombye okubanga buli ku makya afuluma wano n'agenda wali mu tawuni, ng'ekimututtewo weeziri si za kuyigga, ogenda bugenzi ng'okwata miguweegi 2 ng'ozizza waka, kulla yawumin, buli luki, buli lunaku, nga kitegeeza nti omwezi gugenda okuggwawo oba mu 6. Omwaka gugenda okuggwako, simanyizo oba nazo, gwe bala. Ani yandyegombye kummwe ng'akeera bukeezi n'aggalawo ennyumba n'agenda mu tawuni wali n'avaawo n'eŋŋamiya 2 oba ente enzungu 2? Kati bayinza oddutegeera ennyo olulimi. Oba emmotoka ez'ebbeeyi 2, oba poloti ez'omu kibuga 2, oba kalina ez'omu kibuga 2, buli lunaku ng'azifunye talina gwali azaamaanyizza, za halaali. Ani eyandyegombye? Mbuuza mmwe be mbuuza. Ani eyandyegombye
fenna oli azzeemu ansa yennyini basahaba gye baddamu ne bamugamba nti kulluna nuhibbu dhalika ya rasulallah, fenna ekyo tukyagala, tetusigala waka. Obitegedde? Teri asigala waka. Fenna tuleega kufuna bya bugagga buli lunaku. Nabbi n'abajjayo ku ekyo kyabagambye n'abagamba, kale bwe muba nga mwenna mukyagala, kati mumanye li an yaghduwa ahadukum ila almasjidi kulla yawmin faya'lama aw yaqra'a wa fi riwaya fayata'allama aw yaqra'a ayatayn min kitabillah khayrun lahu min naqatayn kumawayn. N'abagamba mwenna mukyagala, mwenna mukyagala. Okay, kati mukimanye nti okukeera ku nkya buli lunaku ng'omu mu mmwe ekimukezezza agenda mu muzikiti, ng'ekimututte mu muzikiti kusomayo aya 2 eza Qur'an, oba kuyigayo nga bamuyigiriza aya mmeka, imma qira'atan aw tafsiran aw amalan, oba nga aziyiga mu kuzisoma oba mu kuzivunula oba mu kuzikolerako, ekyo nno kyaba akoze kyekisinga obulungi okusinga ziri 2. Bitegerekese? Ekyo kyoba okoze okusoma aya 2 oba okuziyiga mu muzikiti buli lunaku, kyekyobugagga ekisinga ebyobugagga 2 ente enzungu oba emmotoka 2 oba ebizimbe 2 oba poloti 2 ez'omu kibuga Kampala wakati, 100 ku 100. N'agamba wa 3 khayrun lahu min naqatayn wa 3 khayrun lahu min 3, n'essatu era zisinga 2 bisatu, n'ennya enki aya zisinga 2 bina, wa min a'dadihinna min al-ibili, na buli muwendo gwonna gwe wandireese. Kati eyo hadisi singa oli agitegeera tayinza kukulembeza kuyiga Qur'an kukuggulawo dduuka, tayinza kukulembeza kuyiga Qur'an kukugenda kuvuga boda boda, tayinza kukulembeza kuyiga Qur'an kukusomesa mwana bitali Qur'an. Kati nze omwana wange musomesa Qur'an agenda kukola mulimo ki mu nsi, n'owulira oyo kale bw'oba mulinanye mukube luyi, aliko shaitan, anaakola mulimo ki mu nsi? Audhu billah. Nze nazzeeko ewuwo nga nkusaba, ondabyeko ewuwo nga ndi mu kusaba, nagisoma, tondaba, nagisoma, nkusabyeko omulimu. Oba bw'ompisa e Masaka nzije nsomese, nkukubidde essimu ne gandi mpeereza transport nzije, nkugambyeko sizze, kwegamba nkoze eŋŋumbagumba zindi kungulu. Waliwo abantu sheekh ng'ebintu bye boogera weewuunya, musiraamu oba si musiraamu? Ebyo bye byobugagga. Okuyigiriza abaana ki? Qur'an. Nawe okweyigiriza ki? Wallahi tijaratan lan tabu, bye byobusuubuzi ebiri mustamirra, ebitaggwawo. Ate nga bya busuubuzi kubanga waliwo abasuubuzi nga buli lunaku asuubula naye nga aba muloosi. Buli lwagwa muloosi ng'alina kyatunda n'ayongera n'ayiwa, n'agwa muloosi n'atunda n'ayiwa, n'agwa muloosi n'agenda mu banka n'ayiwa, nga gwe bw'oyitawo olaba edduuka ligize eki? Lijjudde, naye nga mwavulu nkupe. Si byebyo ebyobusuubuzi bye tugamba. Bino ebyobusuubuzi Allah byatugambye, buli lw'osuubula magoba.
buli lw'osuubula magoba tegaliiko kkomo siga kuggwawo nkya. Kuyigiriza ki? Kulaani. Omwana omulenzi n'omuki n'omuwala. Muwala wange akula kati muwala wange atasooka afuna emyaka 2 oba 3 mbwali mu kusoma Kulaani. Nze omwana akula kati laba wuuyo yakamala P7 laba amabeere gye gakoma yenna awanvuwa. Buzibu ki? Kati bwamerera amabeere mu Kulaani n'oba nkoze loosi ki? Bwawanvuyira mu Kulaani loosi evuddewa? Oba waliwo emyaka gye bakutuma ti omwana wo tumutumye emyaka agenda okuweza bwegiti ng'ali bw'ati, ani yagikutuma ekyo? Muleka kulire mu Kulaani. Bw'amala ogikuliramu ate era omutwale mu 2 abikaddiiremu. Buzibu ki? Bwe tolabangayo bakadde babisoma muleke nabyo abikaddiiremu. Yakulira mu Kulaani kati akaddiira mu 2 tabbu ki? Kati gwe yasoma tewajje wange nenkuwasa, toli mukaddiira wange, lwaki tewagaana okujja? Ate oba nkaddiwa kati oyagala kundeetaawo? Eyo yensi, myaka giina kugenda, giina kwekyusa, ekikulu giina kwesuusizamu ebyo Allah byagira ki byayagala. Aina lishkal, obuzibu buvaawo. Eyo hadithi mugibulidde. Okufuluma ennyumba yo nojja mu muzikiti oyige aya 2 oba osome aya 2 kwoyo yaziiga, kyekisinga ebyobugagga ebi. Kati tewandigenze ku mulimu nga tokikoze, kubanga ojja kuba omaze okufuna ebyobugagga then ofulume ogende mu bwavu. Kitegerekese? Ojja kuba omaze okufuna ebyobugagga then ku mapikipiki yo ogende mu bwavu. Kitegerekese? Kubanga buli bwe bwavu. Waliwo abatabitegedde. Buli bwe bwavu nga nzigula dduuka lyange bwe bwavu. Wano kasita ofunye wano obugagga alhamdulillah, kati genda mu buki? Genda mu bwavu. Tewali buzibu. Hadithi egira ki? Esembayo. Aisha yagamba radhiyallahu anha yagamba ti Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba mathalu alladhi yaqra'u alqur'ana wa huwa hafidhun lahu, oyo asoma Kulaani nga yagikwata, nga yagigira ki? Nga yagikwata. Ma'a safarati alkirami albarara, ku lunaku lwa qiyama Allah ajja muteeka n'ab'ebitiibwa ku mmeeza emu. Ku mmeeza etya? Ab'ebitiibwa min almalaikati wannabiyyin, ab'ebitiibwa mu bamalayika ne baani? Ne bannabbi. Ku mmeeza etya? Emu. Gwe ekyo tokimanyi kye bayita okubeera ku mmeeza emu n'ab'ebitiibwa? Olaba omukolo gubaawo bubeezi wammwe mu luggya ne balangirira ku ssaawa 7, bannange budde bwa kulya lanki, basheekhe gundi tuyingire mu nnyumba, basheekhe tuyingire wa? Atali seeka n'awulira nga yeekomba emimwa bwe yeebwala bw'agira ati yandyegombye ayingire munda, naye munnanga ate bagambye ati, n'asigalawo mu kidaala bambi abamu bamanyi n'okuyomba. Kakati olaba wallahi obusiramu ffenna twenkana, busiramu ffenna twenkana, ne kakati ne balondamu mwe muyingire mu nnyumba mwe musigale wano. Ani yagga nti mwenna mwenkana? Gwe hadisi tonnaziwulirako? Gwolaba mwenna mwenkana? Wenkane ne sheekhe? Abasiramu beeyagaliza. Bali balina batwala eri
bakoleza mu luwombo, tebakoleza mu suwaani. Simeho bitegedde. Bakoleza mu luki? Lwa binyeebwa, lwa butiko, nkoko nnamba. Mwe bakoleza. Gw'oli mu kidala bakuleetera suwaani kwe kuli buli kimu. Kati Allah akugambye nti asoma Kurani nga yagikwata ku duniya kuno, yauma alqiyama Allah wakumuteeka ku mmeeza emu ng'ali n'ab'ebitiibwa. Buli lw'obeera n'ab'ebitiibwa naawe oba n'ekiki? N'ekitiibwa. Baba bakutaddewo lwa nkizo yo, omulala ne batamugira ki? Ne batamuteekawo. Abasomi ba Kurani nga bagikwata bayongere ogisoma bagikolereko, kubanga bwe batyo bajja okuba. Nabbi agamba alayhi salatu wassalam nti wa mathalu alladhi yaqra'u alqur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alayhi shadidun falahu ajran. Ate oyo yenna omusomi wa Kurani mu nsi muno, bambi nga bwagwa bwasituka, bwe yeeruma olulimi, bwaddamu bwasoma, bwasika empewo bwebula, bwe yeteekateeka, amaziga bwe gamuvaamu, n'omutwe bwe gumuluma, kubanga emukaluubirira. Bwasoma ra n'agisoma nga laamu, kaafu n'agisoma nga kaafu, naye ng'alemeddeko agira ki? Asoma. Oyo yauma alqiyama Allah ajja muwa empeera za mirundi 2. Mpeera kinaki? Empeera y'okulemerako nga bw'okaluubirirwa, n'empeera y'okusoma. Mukategedde? Abakava mu yasaruna tannayiga kugatta tiraawa, abo be baliko. Bakaluubirirwa n'atuuka n'ogamba bannina amajinni, buli lwentandika okusoma omutwe gunnuma, njo y'amazzi, obulago bunkala. Kumbe tabimanyi buki? Bumanya. Oyo yauma alqiyama lahu ajran, wakuweewa empeera emirundi emeka? Za mirundi 2, ez'okulemerako n'ez'okusoma. Ekibuuzo awo ekigira ne kigamba, ku bombi ani asinga empeera ennyingi? Owanika mukono. Ku bombi ani asinga empeera ennyingi? Oli batugambye nti asome Kurani nga yagikwata ku nsi, wakubeera ne bamalayika ab'ebitiibwa yauma alqiyama. Ekyo kimu. Kyokka ono akaluubirirwa, amalusu ne gakala, ne yeevuma ekyamulemesa okusoma Kurani nga bukyali. Ye wakufuna empeera za mirundi emeka ez'okulemerako n'okusoma? Ku bombi ani asinga empeera ennyingi? Wanika omukono otuddemu. Naam. Eyagikwata yaba asinga kuba agenda kuba n'abamalayika. Omulala ono agwasituka n'abulwa amalusu yasinga? Tewali akirina mu mmwe nti yasinga? Oli yasinga? Waliwo we nagisoma ne bagamba nti ono agwa nga bwasituka yasinga empeera ennyingi, kubanga yayina emeka? Tumugaa nti tekisoboka, kubanga omumanyi yenkana n'atali muki? Mumanyi. Oli bayagala muzzaamu maanyi, ayina empeera ze 2, naye ono ayina mpitirivu, kubanga ekisooka ono tabeera mumanyi okujjako nga yayita mu kugwa bigwo nga ggwe bw'oli mu kubigwa. Kitegeeza n'ezizo yazimala ddo zigira ki? Ozifuna n'alumba n'endala. Bitegerekeza. Yasooka n'azissa mu kisawo, bwe yamala ozissaamu n'alumba n'endala,
ate gwe tonnazirumba. Olwo naaba nga akugiza eki? Akusinze. Mukyamanja ki? Bulungi bwo kusoma ki? Qur'an. Nkugamba muganda wange oba mwannyinaze, teriyo mpeera nyingi kusinga za musomi wa Qur'an. Empeera z'omusomi wa Qur'an nyingi nnyo, teri kaliculeta ezibala. Nabbi yagamba alayhi salatu wassalamu hadithi ya Abdullah ibn Mas'udin, asome Qur'an buli harufu afuna 10, buli nyukuta afuna 10 empeera. Bwagamba nti alif lam mim ayina empeera 10. Kale ate singa agamba ti amma yatasaalun n'agimalayo mpaka ku Naas, alina ameka? Kubanga ekigambo amma kyokka, amma waliwo ennyukuta mmeka? Waliwo ayini, ne wabaawo miimu, teri emu, ziri miimu 2 kubanga za shadda, ezo ennyukuta 3. Amma, ya eri emu, ta, sin, waliwo ne maddi, hamza, lam, waaw, nuuni, ezo tubaze mmeka? Yatasaaluna wetukomye tubaze mmeka? Tebabimanyi. Kaliculeta zaabwe nabo zikomye. Kakati njagala mbuulire, oli bw'asoma ejjuzu aba afunye empeera mmeka? Oyinza ozibala? Tosobola zibala. Ogamba bugambi Allah wange empeera zange mu buli nnyukuta 10 nkusaba ozinteekereteekere zingase. Nze zinnemye okubala, naye wuwo gye ziri tezivaayo. Ate olaba otya singa agimalako n'agitandika ku alhamdulillah n'agikomekkereza ku minal jinnati wan nas, ng'akikoze nno mu nnaku mmeka? Nnaku 3 zokka. Buli lunaku jjuzu mmeka? Jjuzu 10. N'akikola nga buli nnaku 3 agikuba wali, buli nnaku 3 agikuba wali, buli nnaku 3 agikuba wali, n'akikolera emyaka gye. Kati gwe muganda wange oyinza kumuvuganya na mpeera ki? Mbuuliraako nange mmanye. Oyinza mumuvuganya na mpeera ki? Kati mwe abatayagala kusoma Qur'an muli mu kwemmisa empeera, mutuuke wa Allah temulina mpeera, nga minzaani empewufu tewali bye bateekako. Bitegeerekese. Lwakuba siraba modulator, bamuyita modulator? Ono bamuyita abeera wano generator. Lwakuba simulaba, nze olwo mba mmaliriza okusomesa, kubanga tayimu yange yennyini kwe mmalidde. 2 ki? 2 zennyini. Saagala nkwatibwe misango nti mpiseemu. Yenze Kasimu Mutazindwa, e Masaka ku luguudo lw'Ekako, Kako Road, oba wakalwambuka osanga akanaala ak'essimu, oba wakakayitako ku kkono ekipande oba okiraba, essomero liyitibwa Ibini Salam. Awo wentuula, wensula, wensiiba. Bwe tusomeseza abaana bammwe ne tubakwasa ekitabo kya Allah ne hadithi za Nabbi sallallahu alayhi wasallama, era ly'essomero erikyase ensangi zino, kubanga likuwasa ki? Sunna za Nabbi alayhi salatu wassalam. Tezikwasamu katini. Nayise ne muganda wange ajja bawe ku salamu Siraje,
y'omu ku bayizi baffe be twasooka okusomesa mu mwaka gwa 2023 ne tumutikkira, era kati asiiba ayita ku luguudo luno asomera Jjinja ku Islamic e Bugembe. Bitegeerekese ababuulire yava ku Ibini Salaamu ng'akutte ki, musooke mumanye kyendi mu kubagamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Siraju Tayyibwa, Kurani nagimarako, hadithi navaawo nga nina 2,000. Tebawulidde ng'otoyogera. Hadithi navaawo nga nina 2,000, hadithi nagimarako. Amanya Kurani nagimarako. Oyo twamutikkira ne hadisi meka? 2,000. Mubitegedde? Hadisi meka? 2,000. Sitiraawa wano. Siza mu katabu. Bitegeerekese. Mu Novemba awedde era twatikkidde abalala nga bo tebatuuse 2 nga balina 1,000. Kubanga okutikkira Kurani emala kuggwako n'oweza ne hadisi 1,000. Bwe zibeera 999 tobeerako ku lisiti, olinda mwaka gujja. Mubitegedde? Kati be muzaala mubaleete, ffe bwe tumala obbasomesa tetugamba nti musigale nga bajja eno wa bayitawo wa Mpooma. Byebyo ebyaffe. Ennamba yange giwandiike kuba bwenva wano nze nziruka. Bwenva wano bwe wabaawo wa picha nnyambe. Barakallahu fiik. 0758 89 05 58 Qasim Mutazindwa 0758 89 05 58. Tuyinawo n'omuzadde wano Sheikh Muhammad, bawe ku salaamu. Oyo yatutegeera dda, era emmotoka n'azirinnya n'aleeta. Ebisigadde alibagamba. Bana nsaba mukkirize, nze neeyongereyo. Saba Allah abawe baraka, abamalire gye mutali, era abawe bye mwandifunye nga gye muli. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina